Kwakola ku LMTV Uganda. LMTV Uganda mugamba mutya abanjagala abawagizi bange mwenna gye muli mwebale kundaba mwebale kumpagira ngamba mutya Katonda akyabakuumye coronavirus abayisa atya katugume kye bigendagenda kamanga yo mbezi Wavayo n'ogamba Amoti takuyambye kyokka nga Amoti naye agamba naawe tomuyambye mu kimu neetaaga obuyambi. Amoti kyo kituufu yavayo yali tatuyambye kyova nakubira omulanga ate bakama baffe era nagenda okwanga embeera etunyigiriza ningamba munzeeyo oluwa anawe tatuyambye kyo kituufu nayogera Amoti nga tatuyambiddeko ani ali obubi bayita alya netumanya anyway olaba muntu kutambula obanga ayinza okuba naye ali bubi mu mbeera ze naye nze mba manyi tali bubi. Mukama wo omulala Messi yakuddeyo n'agamba n'agamba nti nno ekikubonyabonya butayagala kulima era yagulira poloti n'ekyalo yagala nnyo ebintu by'abakyala. Amoti Messi alimba obijeko gwe kana ate tekabera namuno vamu fuluma mawe gwe kamulungu kasinika kibe ngwe kayinganga mizozi kale togere ku Messi mpozi zaki Messi yavudde n'agamba toyagala kulima yagulira poloti kutawanya yagala nnyo abakazi. Amoti Messi yangulira poloti siganye nekyokuŋŋamba njagala abakazi Messi njijako olugambo gamazima ekyabakazi nali ate ebiseera ebyo nali noonya mwana newe namufuna namala kati sikyayagala era n'omukazi gwe nnina gwe nsobola okufuna ekyo kyo naye nga ebyabakazi namala nganze bwaiya wakuba kati kalantini eno nga weyo yatandika sikyakola naye nga luno nali nkola engatto zange nkola nekolera ngenda mukaguje nensuubula engatto nentunda nenkuba nga ndyoke nga nina busente bwange ne kati webatugala kati sikyakola kyobulaba kati sikyafuna kyakulya sente zonna zetwali tuterese twazira neziggwawo kati sikyalina kati nyigirizibwamukko sina comedian yonna gwe nali nkyalidde kubanga ebyentambula nagenda okuba nga ntambula tewali ng'ate omanyi era ojagenda omugamba gundi wo kati kangambe obanga kapale era we n'omugamba kapale njo okupa ku mmere era tajja jjokuwa ajagamba nange sigirina ate nga naye aba agirina ngende wa Messi naye Messi ayinza okugamba kino nakino oba wamme kati awo obeera weewaka muna n'osirika ekijja kyekijja oba ofa n'ofa ne baziika. Kapito yaggwawo kwa tumulidde era kati nina kusengayo mu faliso oba bulangiti nenfuna kapito nentandika okukola obaka abanda mwenna ku TV yaffe tomugwamu maanyi kyonna ekiba kizze nyikiriza ogende nakyo Katonda yaba alese embeera eyo naye tomugwamu maanyi sigadde nze full stop mbali nnyo balire ddala okumpagira.